baligo nga tomulaba netala bwe liba lyakulaba mu side mirror nti waliyo ekyaka n'ayitawo kubanga bo ye kwegamba ye company oba ngambe institution etali regulated buli lunaku ereeta eyingiza ate omuntu agenda ne mu kyalo n'atunda ekijja kuli amalalo ga nnyina ne kitaawe najje Kampala n'agula piki n'agiteeka ku kkubo naye nga kyeyayize gijja mu kifo kino giza mu kifo kirala nalowooza nti amanyi okuvuga. Ne oluguudo talumanya agirese Kampala. Teri kapande kamanyi. Ayagala vugira mu kibuga, tayagala vugira mu kyalo. Mana tegeera batya nti yagendako mu kibuga. Guno gwe mulimu gwe bazannya. Naye mbuuze kyo kyabalemera kinga ab'emmotoka mu banyweza nnyo. Ababooda bo baabalemera ki? No. Etteeka lye limu ligamba nti omuntu avuga piki agenda kwambalanga element obudde bwonna ne reflector jacket. Kiri mu tteeka lye limu eryo. Lya 240. Etteeka lye limu ligamba nti piki agenda vugibwa nkukubo ng'eriko element 2 nga gwagivuga olina element y'okubijjojo okuwanga omusaabaze atudde ku piki yo. Nafa abasaabaze. Etteeka lye limu. Gukofiira kyogwo gwe mututeerako tunaakola tutya. Engeri gy'otunuddemu yesizza. Nalabira ddala onyigidde element. Naye teeka. Nati kyenyigiddemu kye kino. No, Hajati. Ngugjeeko. Hajati buuliriza. Gwe bw'oba owulira toyagala helmet ku mutwe gwo guleyo. Helmet etandikira ku mitwalo 3 paka ku kakadde. Choice eri gy'oli gwe gula kyofunira. Naye ng'ebirimu byebimu. Ati kati bei gye yeeyongera ne class gye yeeyongera. N'enkola ennungi gye yeeyongera. Kati gwe kwata kasente ko gule helmet eyiyo. Kugisa ku mukono ng'oyita nayo anti oyagala boda. Olugituulako ng'ojambala yiyo. Okujjako kuteeka mu feeling ne fujjo. Helmet mu maaso tebika muntu. Akaviiri kanti wakakoze nnyo. Tudde mu mazima. Fari. Kati ku kakaya kakokosibye ddala. Era nawe kyekala kasati eviri zigenda kufanga helmet. Soogerera nze wabula njogerera Munnayuganda omulala. Munnayuganda omulala akuwuliriza. Kati omuntu yenna avuga piki ajja kuvuga nga piki nga ina helmet 2 janna wangu omusaabaze we naye lwaki nti akabenje bwe katuuka otowooza nti owa piki ona akuvuga eka yagenda okosebwa nawe ojja kuba omuto wansi ate gwatikeyo. Era etteeka lye limu ligamba nti buli muntu anavuga nga piki eyo ku luguudo agenda gonderanga amateeka g'enguudo buli ggwanga. Ekitegeeza olina okuba ne pamiti kimu. Oyina okuba ng'omanya amateeka g'okukubo. Tegeeza wagenze n'osoma. Opanda obumanyi. Kwesa yekuba ogimanyi. Togenda vuga wanuwe. Teri piki egenda sitwa omuntu asukamu omu. Piki eyo bw'ogitikako emigugu ne gituuka ku bulabirwamu bwayo side mirror. Ng'omugugu bw'ogutunulira gusuka side mirror. Eba dangerous loading ya piki. Bano batula ne ku ttanka. Anti kati atisa omuntu asukamu omu musango. Piki eyo egenda kutambulanga ku kkubo. Ng'agivuga. Bwe naabanga yakusaabaza bantu agenda funanga badge okuva mu Ministry of Works and Transport. Badge yebeera professional card. Buli muntu avuga ekidduka ekisaabaza abantu bagimuwa. Owa taxi ayina ogifuna, owa costa, owa baasi atambuza ebyamaguzi ne chemicals nti oli professional mu ekyo. Ekitegeeza nti ministry egenda kutendekanga balage nti wakuguse. Bakuwe professional card eyo. Era kati bajjawo badge ne bakola card eyo kati egenda kuba yenkana ne ka permit ko. Naye nga buli myaka 2 bagikola renewal. Bali bawugana wano naye bali ndowooza ne minister. Nga bagamba ffe twaregisterinze emisoso bye bino by'oyogerako ebigenda okukolebwa. Tofaayo leka mbimaleyo ojja tegeera nti oba baali bawogana oba baali boogera kituufu. Piki omanyifuuga nakwo nga sente bazibajja ku kamala bafuna katono bajjako sente okamala zigenda mu nsawo yaani. Ekintu ekirala piki kyegenda okolanga ku kubo. Buli muntu anaavuga nga piki nga yakusaabaza abantu agenda kubanga n'omusolo ogw'omukkirizo saabaza abantu gwe tuyita PSV. Kiri mu regulation y'emu eyo 2 nze saali mu poliisi. Okay. Etteeka lye limu eryo ligamba nti buli muntu anaavuga nga piki ajja kubanga ne third party. Tegeeza ogenda kubanga n'omusolo ku piki yo
ngaba waguddewo akabenje insurance yesasula abantu abakosebwa mu kabenje ako sigwe ng'omuntu gwejjavunaanibwa vugisa kimama kyo naye okusasula abantu bano abakosebwa insurance esobola obbasasula gwejjogulanga omusolo ogwo guteke ku piki yo. Pikipiki tuzaawula tutya ku kkubo? Pikipiki esaabaza abantu nga ya ssente, akabaati kaayo keeru, ebigambo bya bbulaaka, number plate. Number plate nga njeru, ng'ebigambo biddugavu, eyo ya boda boda. Era oli safe okugirinnya. Buli lw'olaba pikipiki nga akabaati ka yero ng'ebigambo bya bbulaaka ng'ogyeko ziri ez'edda. Ezaali zafunedde ennamba naye zino eziri kufuna ennamba 2 bw'eba ya yero tesaabaza bantu. Ya bwannannyini. Tegeeza nti wakuvuga kuvugirako nga muganda we nga muntu we talina kujjako ssente. Kati omuntu agenda n'agula piki ne bamuwa namba plate okusinziira piki gy'aguze. Piki bwegulibwa teri piki gye batuna nteriko element. Reflector mu katale ya 3,000 ku 5,000. Kyokka regulation egamba ojja kwambalanga reflector ne element obudde bwonna okuva 2 element we baagikuwa ogissa mu mayembe n'ovuga piki. Bw'olaba omusirikale n'ojjayo n'ogyambala we bakukwata n'ogamba akuwalana. Mulaba ansanze mbirina byonna ate bawooza. Allahu akbar. Akumpolisi abataliiwo nabo. Naye ng'ekituufu kiri nti toyambala helmet lwa musirikale. Jambale kuba egenda kukuuma ggwe bw'ofuna akabenje. Omubiri gwe ye bode y'ekidduka ky'ovuga. Nkozaayo gye tubadde ku beebigere. Abasinga bagenda ne bajjako side mirror ku piki. Piki egenda kubeera nga kukubo ng'erina side mirror zaayo 2 nga matala gaayo gakola, indicator zonna namu n'emipiira nga kwegiri esobola otambula ng'etambula bulungi ku kkubo. Aba piki bano we twazuula nti baffa ne tutunulira regulation. Regulation twalondamu ekintu kimu. Twalondamu ekintu kimu. Safety. Kyokka. Kuba ffe traffic police tuvunaanyizibwa ku safety. Regulation ye erimu paati z'abantu bonna ministry byerina okukola ku piki. Erimu council byerina okukola. Kubanga council yo byerina okukola erina okulaba nga bapiki bawandiisibwa ku ma stage. Bwe bamala okuwandiisibwa ku ma stage baweebwe reflector jacket ezibaawula mu division ez'enjawulo gye bava. Era reflector jacket eyo ebeera ne QR code. QR code ke kabokisa kabeeramu ebikukwatako. Ng'omuntu kukuba agenda kwambala nga reflector eri secure nga ya security. Etya nti eriko safety. Nti tusobola okumanya nti gundi yanvuga bwe ntula ku piki nkuba n'ekifaananyi. Ne manya nampima yanvuze. Jacket ya kala kinti ya blue stage yawe eyo nti ya lubaga. Ng'ekintu kitadde ku level ndala. Bwe kirina okuba mu mateeka. Okitegeera. Kati nga abako erinnya lye. Tutunulidde security. Ne tutunulira enforcement nti oli visible bakulaba. Tegeeza oli safe. Ne tutunulira emergency bw'aba wagudde wakabenje ani abadde avuga piki ono. Nti ye gundi. Kintu kyanguyiriza emirimu okugenda mu maaso. Kati site council nga byerina okukola. Mu regulation mu ebiri. Bya KCC. Councils zonna si KCC. Councils zonna mu ggwanga. Okay. Lwaki nti piki teziri Kampala wokka. Kati ne tutula ne ministry ntubagamba ne ministry. Site council ngegambe organizing abantu bebawandiika esooke babale eryoke bawe stage bye bavuga ku kubo babimanyi nti nedda. Ministry netula ne police ne KCCA ne tugamba nti omuntu ono okuddayo okusoma inosoma emyezi egi 3 mu driving school. Tukoze tutya tulondemu basics omuntu zayina okuyiga nga zo zeetaaga. Ezo basics bwe tuzirondamu tuzifune tuziteeka awantu wamu tukolemu topics ze tusobola basomesa. Bakuwulira bulungi nnyo. Basome naye nga osome ennaku 6 zokka. Zimala. Mu nnaku 6 bonna osome essaawa 3. Tulonzeemu basics.
Kitegeeza bye weetaaga. Ebyetaagisa. Gowa piki. First aid, ngeri yovugamu piki, obupande butegeeza ki, ebintu ebyo weetaaga osobola okuvuga obulungi ku kkubo. Ne babagamba bagenda sasula school fees. Jjukira te driving school gy'otasasula mu school fees. Kubanga ekidduka kyonna mu ggwanga etteeka ligamba ntona kivuga ogenda sooka genda mu ssomero osomere bakivuga olyoka okivuge ku kkubo. Tegeeza naawe olina ogenda mu driving school osasule school fees wa driving school emyezi 3 oyiga ovuga piki olyoka processing e permit ovuge piki ku kkubo. Driving school ya government ya muntu sekinoomu tebera nko ya government ya bantu sekinoomu abantu sekinoomu balina driving school zaabwe tebaagereka muntu zatasobola kati ministry etuuza abamasomero bagamba nedda kino temugenda sasuza abantu school fees ezimu nga za mmotoka. Okay. Mukole sente ensamusa mu muntu zasobola okusasula asome. Ne bagamba buli muntu agenda sasula emitwalo 6. Okay. Tegeeza nti buli lunaku lw'osoma ogenda sasula ng'omutwalo gutya gumu jeje emitwalo 6. Ate bakwadde esaawa osomesa wa 3 zokka esaawa endala ogenda okole sente zo ezenkya bakutestinge ng'omaze okusoma. Bw'omala okusoma n'oyita bajja kuwa certificate of completion of training. Certificate ejja kubaako stamp ya IOV. Lwaki tukikola bwe tutyo nti Prime Minister waffe yagamba ayagala goberera alabe nga basalirako ki abapiki bay eya pamiti. Okay. Kati nga bwe tulinda agguse ekyo kye yasaba obbakolera tetugenda bagamba gula pamiti kati. Basooke bagende basome banonye emitwalo 6 osome obere n'olupapula olaga nti wasoma. Mama namala agamba enkya nti kati babasaliddeko pamiti ya sente bweziti kugenda bugenzi ng'osasula wamala okusoma. Eyo program etandika ddi? Yatandika ddi emaze mwezi ogw'e11 nibagana okujja okusoma egenda kukomekkereza ddi? January kasita January eggwako nga mugulawo olutalo nga buli yagana okusoma tulaga olupapula waga nti wasoma. Bw'oba tewasoma Bannayuganda muwulira kati awo ojja kuba forced ogenda osasula sente mu driving school. Lwaki nti kati ebifo bye bateereddewo ebyamasomero mwe bali kusomera nti abaana baawumula mugenda main hall ne musoma. Abaada bajja bakula naye mwavaayo ne mumanyisa Bannayuganda nti kino mugende musome wano naye bakama baabwe abe bagamba nti bakulembeze baabwe babimanyi bulungi. Okay. Ne meeting bazibeeramu. Kati obuzibu we buli bano banagamba abo banonya sente mu baboda buli awulira alina kyakola ajja mu boda gwe nga bw'obalaata enkyo ojja kubanga tebeetaaga nakugoba. Simanyi bagamba babagoba Kampala tebeetaaga ogenda kwegoba wekka. Afande kanjewo bakabona kubabundya. Essaawa zigenda kuwera 7 n'ekitundu ez'omutuntu. Time check ekuleeteddwa. Tandika na kufuna simu card okoleze ne Manda Mobile. Okozesa omukutu guno downloadinga Manda app ofune data ne voice bundle ku bei layisi. Koleza ne Manda Mobile. Tumaze ebbanga nga tunoonya essomero ery'enkizo mu kusomesa n'okulabirira abaana okutuuka kati bwe tufunye Maxon Junior School ekyengera essomero ly'abawala n'abalenzi primary dene boarding ate nga lyakakasibwa ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo. Tusomesa eddiini n'ebyensi. Maxon Junior School ssomero lya mulembe nnyo nga lirina embeera esobozesa omwana okusoma obulungi nga kw'otadde n'okulaakulanya ebitone by'abaana. Entambula weeri okuwandiisa abaana kugenda mu maaso. Maxon Junior School lisangibwa Kyengera okulira na stage y'e Masaka. Tulina n'ettabi Nateete. Essimu 0700 99 48 44 0701 95 25 65 ne 0772 43 423. Maxon School, quality for excellence. Osobola okukiwulira mu butuufu osobola okukikwatako kya butonde ye Crystal Natural Mineral Water. Buli wonywa ku Crystal Natural Mineral Water owulira bulungi ng'owewedde onokatta nnyonta yennyini ate owulira obulamu nga buzze bujja. Nkugambye Crystal Natural Mineral Water gagezeeko ojja kakasa nti mazzi ga butonde gennyini agazzaamu obulamu kubanga Crystal Mineral Water bulamu bwennyini. Crystal Water is a product of Harris International.
abatuuze b'Ekkona, Namusera, Kisimbiri, Gombe, Wakiso Town Council n'ebifo ebiriraanyeewo mbanjulira essomero erizze okutunaazaako ennaku Hillside Jamarat Nasarani Primary School, essomero lya Dene Boarding nga lisomesa abaana okuva mu nasale paka ku kibiina ekyomusanvu. Hillside Jamarat tusomesa abaana eddiini n'ebyensi nga tulina bbaasi ezitambuza abaana okuva ewaka era tubateera ddala ku mulyango gwo. Tutumbula ebitone by'abayizi nga n'ebisale bisobokera ddala. Essomero lina amakula lisangibwa Wakiso Mponga okuliraanira ddala ekitebe kya disitulikiti y'e Wakiso. Wandiise kati omwana wo ng'okuba ku nooti 7 nooti 1 223 1 nooti 7 oba nooti 782 7 nooti 6 nooti 73. Hillside Jamarat Nasarani Primary School. Fear Allah to excel. Bwenaba engalo zange ne sabuni maninaze naye azinaaba. Bwenaba mu ngalo zange newala obuko obuleeta endwadde era n'ab'omu maka gange endwadde ziba bawala nnyo. Omanyi ffenna ewaka bwe tunaaba mu ngalo zaffe nga tukozesa sabbuuni mba mponya okusaasanya ssente mu ddwaliro. Bwe nzinaaba nammwe ne muzinaaba nga mukozesa sabbuuni kitegeeza ffenna engalo zaffe ziba nnyonjo. Obubaka buno bukutuusibwako National Hand Washing Secretariat n'obuwagizi okuva mu UNICEF. Mama Juma, nga bwe noonyiikadde kiki? Owaaye, nomye essomero ddungi mwe nnaatwala omwana wange naye ntambula mbuliddwa. Leka naawe, gwe atamanyi FARIDAH Islamic Center, essomero ly'omulembe ensangi zino basomesa ebyeddiini ne secular okuva ku nasale okutuuka ku kibiina ekyomusanvu ly'abawala n'abalenzi ate nga lya day ne boarding. Balina kompawundi engazi esobozesa omwana okusoma ebitabo, amazzi amayonjo so nga ne masigidi eri ku ssomero. Basangibwa Salama Kyamula nga ku badongo. Norwecho oli mwana watula ekyomusanvu siniya eyokuna oba ya mukaaga sinakindi wakola course naye nga waniagadde okusoma Qur'ani bakuteereddewo enteekateeka. Norwecho gwabeetaaze osobola n'okubakubira ku ssimu 0774 243 418 oba 0701 543 418. beba FARIDAH Islamic Center basangibwa Salama Kyamula nga ku badongo. Webale nnyo webalire ddala okubanga weekuumidde ku 107.9 Apollo FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Ndine maama Kipapula ombwa kaali ku luguudo eryo lyange nze ndimwongeddeko NAMPIIMA FARIDAH lyonna lyoyagala omweyita gwe lyoba omuyita. Tutunuulidde ky'omulungi ntaakulabudde nti tugenda mu olunaku luli lwawedde naye waliwo olumu olusooka mu mwaka akubuulidde abasinze okukosebwa abadde ku banguudo ne mubuuzayo ekibuuzo nti kaleera ennamba y'abaana ab'eppiki n'alambulula naye nga tukyali ku mulamwa tukyali kuba booda nti bali mu kulabula wano walemereddwa okugenda okusoma ekikwekweto bwe kinajja bw'oba oli ku PAL FM gwofunye omukisa agenda onoonye musomera mitwalo 6 nti nakyo bagenda kukikwatira niwo olulu bwenfuna ababooda ne nga ntwalaako mu ttano obusajja mpozi byebino biba bibatya nga tebatunnyonnyodde ffe bapasenja. Olaba obuzibu obuliwo abasinga bamanyi okutambuza piki naye tebamanyi zivuga. Kyova olaba nti bayisiza mu bitaala ye talinda kitaala bavuga one way ate kinkwasa nakubatika abantu babuvunaanyizibwa abo buvunanyizibwa bwayagala ate naye gwe batise nobanga ekitereke ne bakuyingiza one way ng'osirise omuntu nakuvugira wakati w'ebimotoka n'osirika. Buli lunaku ngamba abapiki lwaki mwambuka ku bypass waggulu mukimayo ki? Olwo oluguudo olufunde ekisusse teluyisa motoka bbiri nnene ng'emu teguddeko kataka kiriza agane genda kubekujje waggulu kasuke wansi naye nga tebo osigala wansi ne wetola rawundi osigala ogenda erumu naye bagala nnyo okwambuka waggulu ku bypass kati wasazeewo bagende basome tulabe bambi nga bayiga enkozesa y'ekkubo naye era batulaga nti bo tebagenda kusoma baganye kubanga kati olaba ekatwe mu kikko awo nga ku poliisi ab'emakindye bonna be bagenda okusomera. Okay. Olaba ewankulukuku ku stadium abeerubaga bagende basomera ewankulukuku omuso gukyagenda mu maaso okusoma gye kuli. Empereerwe primary school abekawempe bagende basomera awo. Kisasi primary school
Kawempe bagende basomera awo. Matters Primary School Lubaga, Aberubaga bagende basomera awo. Chitante Primary School, Central egende somera awo. Nakasero Primary School, Central egende somera awo. Ntinda School of the Deaf, Abenakawa bagende basomera awo. Chira Police Football pitch ekisawo kyemaga Wachira Road Police Station. Abenakawa bagende basomera awo. Naye baganyo gendo okusoma. Obawadde gye bagende basomeseza. Webiri. Tebakugamye nagenda mu driving school. Driving school twas today. Nemuzitwala bagende mu matabi ago gova okusoma. Polisi nekwata ba instructor ba ya 3-5. Ne bateekayo. Mugende musomesa abapichi. Tegeza go saswa school fees wo mukaga ngaba gwawe gwa kusomesa kutendeka kufula choyo. Kakati school fees zino tegenda zisasula kutya. Lwaki twakikola? Omanyi nti okuva mu January paka mu mwezi ogw'Ekumi tuwandisiza obubenje ku nguudo obw'enjawulo. Tuwandisiza obubenje 1,600 mu 732 ow'ebidduka byonna. Naye nga mu obwo obulimu piki buli 780 gamba wewe tegeza nti half ya piki. Nenga half ya piki mu myezi 10 January paka October tufiiriddwa abavuzi ba piki kukuba 1,116. Gwe kubyamu akafaananyi ng'ofunye room nosamu mayiti 1,116 be bavuzi ba piki abafudde ku luguudo mu myezi 10. Abasabaze baabwe ku piki bali 448 abafudde mu myezi 10. Afande, nero kyalooza abantu bano bawalira obutakwata mateeka gano nga temutaasa bo ne bakigana. Entegera y'abantu yanjawulo. Kyovala abantu sinti bonna baganya okusoma bamu bagenze ne basoma. Kati nkubuuza bino ebisale. Kyekugambye nti eyo industry erimu buli kika kya buli muntu. Ategeera n'atategeera. Eri kuluutinga buli lunaku. Erimu abasoma, erimu abataasoma. Erimu ba dizata, erimu ba exirebo, erimu ababbi bo ku kyalo, erimu ba ingini ya ba dokita bani bona abale mefuna emirimu ye industry omuntu jalaba nti okwata milioni 3 Choka piki ya milioni 5 mu 7 ku 10 naye element jaganyo gulu okwambala teweza kakadde. Kati okwate ekidduka ekyo eky'emiliyoni 7 kigenchi kutire kubo element uganyo jambala reflector ye13 uganyo jambala naye nga tewemba reflector bakulaba. Naye ate mu myezi 10 ejo jolaba abantu abavuzi ba piki abafunye obuvune nga tebaliddamu kuba kyekimu ku kkubo bali 3,738. Obulamu tebuliddamu kuba kyekimu. Kugulu kwakutukako, mukono gwavaako, amanyo gavaamu, matu tegakyawulira, eriiso lyavaamu, nnyindo yakyuka. Bali awo embeera teriddamu kuba kyekimu. Bomanyi balina ebiboozi byabwe ebyamalwa bye banyumya. Mbu bakutwala emulago abakujjako okugulu, ani akujjako okugulu atali professional alinze gwe bakuleeta kujjako okugulu. Kirizagana nti bakutomera moto kegenda kuyita ku magulu. Bakututo ogulu kusesebu so yagala bakole batya. Ekirala abasabaze baabwe abakosebwa ngo bamu tebuliddamu kuba kyekimu bali 2,135. Abasabaze kati olabye nti mu kufa abavuzi bali 1,116 abasabaze bali 4. Kyenagambye nti tebabatomerera mabega. Abapiki bano babatomera head on live ng'alaba bwati. Nituwebuuza oba banywa biki oba babeera beebase oba tetutegeera kibasumbuwa. Naye ate kyetusobola okukola katukikyuse tulabe nga tukendeeza obubenje obwo ku nguudo. Kati twalabye nga bo 15 bafudde mu nnaku 4 ate ab'ebigera 21 ne bafa. Kati ne tubanga olwaleero paalo tugenda tunuulira abantu abo babiri. Kati linda kafande omuvuzi wa piki nanga atambuze ekigere. Kati nina kyenkubuuzizza wali esente zino twagala bana Uganda baleme kugwa mu nsobi bazaagala ogenda nazo wano kugundu ku matabi gw'otugambye otuka ku ssomero ne bakuwa bank slip n'osasula sente zo bagende n'emitwalo gyabwe. Kati bwe mba sisobodde 6 lumu n'ogumu ŋŋendewo tebajja zikiriza osasule lumu sasula school fees wo genda osome.
bajja kwatako 2 bwena amala certificate yange bagimpe bagenda gikuwa kati certificate eyo gye tugenda okukozesa nga prime minister mazotereza ekya sente eza permit ogisalako okuba nti genda bugenzi wali ku testing ng'osasula permit yo. Kuba kati tusazeewo tukikole mu reverse order kireme tambulanga kya motoka bwe kitambula kuba kati ffe wano bagenda kugezesa wayise ofunye certificate yo eriko stamp tegeza gwolinda bulinzi sasula awo ng'osasula provisional laanazi yo ng'ogifuna permit yo ng'ogifuna nga gwoyingira kubo ekitegeeza nti kiyamba gwe kigenda gasa gwe kati ate jjukira ne kesisi yetu agisabye abamaze ofuna certificate mbawe stage abazifunye abamaze okusoma ate nakoyogedde muntu bano insurance bajja kubanga sibe bagivunaanyizibwako bwe kibeera third party ya pichi ya mitwalo 4 PSV ya pichi ya mitwalo 4 balekera okugamba mbu nkakadde mitwalo 8 bakulimba insurance ogigula na simu yo nawe wenyini nsobola okuyigiriza n'onyiga essimu n'osaamu namba plate nga ya piki nereeta sente nga za piki okiraba kati ekireeta obuzibu abantu baffe si balambulukufu mu bintu bye bakola kati ebiseera ebisinga bagamba nti tebayambibwa naye ng'ate baba batandise okuyambibwa eriyo abaleeta ne basimba ebijinji nga ye akavuyo bwe kabeera mu industry yaba akola mwalya nga bwe baba bateredde batakola kati n'abayingizaamu empisa ez'okulowooza nti babawabya naye nga tebabalungamya kati eriyo jjukira abaali baasoma abaafuna kaadi za UDISA twatula meeting ne tukiriziganya buli yafuna kaadi ya UDISA ayina ogizaayo ku UDISA emuwe certificate eno gye twogerako osigaze certificate yo sika kaadi kuba kaadi tekiraga nti wasomye kati UDISA egenda tuula egabe certificate of completion of training eri abo bonna be yawa kaadi naye bana Uganda bajja bichukule tebaba chupule ntiza nabadde mu training kaadi za UDISA zina QR code zirina ka box tegeeza nti bo scanning eraga yani gwene bona jireta afoji zako ku NASA road bwe ba scanning QR code jolina egenda kulaga NAMPIIMA nga gwe Asia kati otunnyonnyoli lwaki kuba ne police egenda kubaawo ne register de bazirina kati buli yamala okusoma agenda kime certificate ye ku UDISA gwe naawe kati kesi singa itubagambye nti kati muveeyo mutandika gaba stage kwabo abafunye certificate kesi siye bwena kiziganya ekye tugigambye ntandika gaba stage ze tugamba mbu yawandiisiza zerina tegeza basubano basoko kufuna first priority aina certificate gogenda funirawo stage ababoda benyini bekolera stage zaabwe bagenda kole ziri official mu mateeka boda tekola stage balina kugiteekerawo regulation ekirambika bulungi nti council egenda ku segmentinga ng'ebifo nga tekiri mu koona tekiri mu luguudo tekiri wali ddwaliro tekiri wali ssomero tekiri mu makati ga kkubo egambe nti kati eno stage tegeza baziteekawo abazigunjaawo KCCA bwe badde engeddamu okuwandiisa amastage stage endala yaziyingiza mu ndala nezimajinga kati KCCA yamaze okola stage weziri ekitegeeza nti bwe naatandika ogaba stage buli stage ezibaddewo zonna zigenda kuvaawo akakiiko wekolemu buli kyoyagala fe tetukulinaako obuzibu nejjukira pikipiki zibeera ne leadership gye bayita apex eya waggulu KCCA yagikkiriza era ekola nabo mu kusomesa bali mukola nabo kati nebeera ne leadership ez'amastage era nabo bakola nabo kati bagenda balungamya ekitegeeza nti bw'okwata stage ya Asia n'ogigatta ku ya FARIDAH n'oteekako entebe eyo tuba tufuse stage emu tuddemu twerondemu kuba tweronde buto ffe bamu ate tutwale information yaffe bagiteeke eri mu KCCA ogwo mukisa mugutuwadde mugubawadde ababoda teri agenda balondera mukulembeze bagenda kubeerondera bo nga bo era abaliwo be bakola nabo KCCA berikola nabo tena mukulembeze mpya gwekola naye kati ekitegeeza sayino KCCA bwekkiriza netandika okugaba stage kati zino ze yawandiise zerina
abayina certificate bagenda ofuna stage olaba bwe wejjamu wekka nga tiri akugobye Kampala kati singa basigifunye naye luno lwe lusuku lwange mwenkolera mwenjira abaana bange ekyokulya ekitegeeza nti okoleramu nga Lubyanza ate teri Lubyanza agenda kolera mu Kampala kyekigendererwa nti kati bali mu kuregulatinga piki olina okuba ne wobelonginga ogwa luddawa si kuzunga etegeze twagala ba Lubyanza kivola nti bajja kwambalanga ni reflector ngeraga ekifo kyokoleramu stage gyovaamu n'ekitundu kyovuddemu nga balaba reflector nga ya bbulu ng'eyita wano bamanya oyo wakawempe alese musaabaze wano era ddayo si wa muno si kuzungira awo kati gwanasangibwa ng'oli awo otaayaaya jjukira baali bategeka nga bategeka ne piki gye zizijja okkomanga olwedde nga baabitegeka ne bategeka ne stage taxi gye zijja okkomanga nti oba eva kawempe tesuka wano baali baabitegeka ddange KCCA kati bigenda kukola bijja kola mu maaso gye tulaga lwaki nti bajja kuba bategesa ekibuga kyabwe fenga poliisi ebyo tebitukwatako busivunaanyizibwa bwange nze buvunaanyizibwa bwange kulaba ng'oli seefu n'ebintu byo nga muli balamu period kulaba nti ogoberedde etteeka ly'oku luguudo full stop gye bakugabira regulation ebirambika bulungi kinagambye nti regulation eno erimu buli omu kyalina okukola bwekuba nti kusoma kuyigirizibwa ministry ebeerabe nga abantu basoma ministry ebeeye sensitizing road safety etegeeza nti ministry bwetula traffic police ne KCCA tulina okuba nga twogera ekintu ekifaanana lwaki ntulina target yemu kutereeza pikipiki kendeeza 1,000 luli tulabe ng'ennamba eyekka kati abo abapiki be basinze okufa abavuzi n'abatambuza ebigere kati atambuza ebigere tubaye tumutandiseeko nga tumugamba nti tambulira ku mukono gwo ogulya naye ewasembera ddala ku mabbali tosemberera kkubo ekyokubiri tusale ekkubo n'obuvunaanyizibwa omanyi nti bwe twali tukula jatyasiya ebitabo byaffe byalingako nga tonasala kkubo tunamukono ogulya n'ogutalya tuli kugulya olyoka osala ekkubo kyekyatuukawo kati ng'emmotoka nnyingi tekikyali wantu wonna kiŋŋamba abantu bunaku nti omulembe guno abaana bakuze naye tebakuzibbwa so osanga omuntu omukulu nga tamayina kumanya nti tebasala kkubo nga badduka naye afande nti omujjuzo muna Uganda musaasire lindako afande nzigiyo kino ekintu nti omuntu obugumikiza bugenda bumubula emmotoka ne zisimba lwakasuta zonna nga zijja cwacwa eneyitawo simanyi kyekigenda kubeera mu maaso eyo nga mu butuufu waliwo ekitundu nga weetaaga wabeerewo baluyita batya ettaawo liba ttaawo tegaliiko kukubo olaba gasalirako Bombo Road waliyo ettaawo ogalaba kukubo tegaliiko olaba gasalirako boyogerera ettaawo eryo kati olaba balisalirako kubaako abantu waggulu obalaba balisalirako simanyi kyebasalirako genda ku bypass olabe ekiriko bwe tuba tetusobodde kuwa kitiibwa kye tulinawo lwaki kye tuzimba mu maaso tulaba nga tunakiwa ekitiibwa nkye tulina kati tetukiwadde ekitiibwa enguudo zonna zigenda kukyuka mu ggwanga ekyo bakirambika dda kyayita ab'ebigere bajja bafaako batere we batambulira naye nga tetunnatuukayo tukoze tutyo okuwonya abafa kati tukozese bye tulinawo kati tukoze tutaasa obulamu bwe mba nga nasala ekkubo ninasalirawa kyembaddeko ogenda kutambula ku luguudo tuka awantu nga wenkana tetusalira kkubo ku lusozi tetusalira kkubo mu koona tetusalira kkubo mu makati g'emmotoka mu masanganzira tetusalira kkubo mabega wa mmotoka epaakinze aye tetudduka nga tusala ekkubo kati okirabye oyagala kuŋŋamba nti mwe mulina population esinga e Nigeria simanyi I've never been there sigendangayo oyinza okuwooza nti waliwo ovudde basitudde bali ne babazza wano bwamutamulamsanga abantu babiri ku kkubo nongamba nti osobola sala kkubo gwe goberera byolina okukola ng'osala ekkubo va mu kwekwasa nnemerera wali traffic n'ensaza bw'oba togenda salira kkubo mu kifo kyalambikibwa salirwamu kkubo then yimirira mu kifo ekitali ekyo kyemmenye
Kati webawanga wenkana ngolaba bulungi ku mukono gwe ku mukono guli. Tunula ku mukono gwo ogulya, otunule ku mukono ogutalya. Oddemu otunule ku mukono gwo ogulya, otunule ku mukono ogutalya ng'osala. Naye ate olina okuyimirira obe mukkakkamu osale ekkubo ng'oyanguwa naye ng'ate amatugo gawulira. Osale ekkubo. Bw'omala okusala ekkubo lino nkusaba obeere n'obuvunaanyizibwa. Tobeera mutambuzi wa bigere atalina buvunaanyizibwa. Gwe bw'oba otambula ku kkubo weewala oteeka bu earphone bwo mu matu. Weewala okudda ku ssimu ng'oli ku kkubo. Abantu abasinga bakola ensobi mu ggwanga lino. Batomerera abantu awantu ne mwekolamu omulimu ng'ekyalo. Ne mugenda ne musiiga kye muyita zebra crossing. Mmwe ne musiiga akantu ako mu kkubo. Nga tekimenya tteeka. Lendako. Kumenya etteeka kimu. N'okwekolamu omulimu mulowooza mukoze kyamaanyi kyakubiri. Si kigaana kye mukola naye ate kafuse kattiro lwaki nti mwakikoze mu bukyamu. Zebra crossing bwesiigibwa mu kkubo. Road marking y'oluguudo olwo erina okukyuka. Ekitegeeza nti bwe mba natera otuuka ku zebra crossing nze avuga emmotoka, buli lwensanga layini eza zigizaga nga nkutule, layini y'omukubo eyo ng'ekola zeedi zigizaga bweti naye nga nkutule kutule, kitegeeza nti mu maaso gye ndaga eriyo zebra crossing, akapande ne kaba tekaliiwo ne kaba kabbibwa. Omulungi mpuliriza afande kanveeko mubaka bano katono nnyo tukyagenda mu maaso ne mama kipapula afande NAMPIIMA FARIDAH ku nguudo. Nkugamba nti bano batugambye batya Ubaida Islamic Center bagambye salama kyamula bawandisa abayizi okuviira ddala ku nasale paka ku kyomusanvu ne bakwebaza gwa omuzadde ababeereddewo ng'obawa abaana entakera ne bagamba nti bali ku 07054318 batwalira abaana ku Ubaida Islamic babeere nga bamuwandiisa. Prestige Majorini siyajo omulembe alimu ekizimbo omubiri abagenda ku mukolo mugula babekeri mwine ntekekereza nga tofuna magoba mangi mufune mu dduuka ne supermarket ekulyo kumpi songa bali mu kikubo mufune ku Chapa General Enterprises opposite Nambosa Arcade. Tugamba batya Broadway High School nino somero lisangibwa Kawempe ku 5. Somero lino Broadway High School lisangibwa Kawempe ku 5 kyamira ku benzina na petrol station okumpi ne local constructions. Somero lya one level lisambisa amagulu 2 dini n'ebyensi ne bagamba nti bali ku 0703957416 oba ku noti 793957454 ne bagamba nti Broadway High School jobo twala omwana wo gw'omukisa omukisa gw'okusomesa omwana w'eggwanga 2023 ekitongole kya Fighting Literacy in Uganda kizeemu nate okutegeeza okuteekateeka ensisinkano y'abazadde n'abanannyini masomero nga babakwatirako mu kugaba bursaries amasomero omuli primary, nurseries, secondary n'amatendekero aga waggulu. Enteekateeka eno Fighting Literacy in Uganda season eyokuna yakubawo ng'ennaku z'omwezi 13 January 2023 awo ku Gaddafi National Mosque kulitandika essaawa 3 ez'okumakya. Ekitongole kikowoola abantu kikowoola abakulu b'amasomero n'abo abalina omutima oguyamba ku bazadde mujje muwetabe mu nteekateeka eno. Abazadde wamu n'abayizi abeetaaga okuyambibwako mu nteekateeka eno musabiddwa okujja ku Old Kampala ku Gaddafi National Mosque ng'ennaku z'omwezi 13 January 2020 mu nsisinkane abakulu b'amasomero omuli Sumaya Girls School, mulimu Fitra High School, Ikra High School, Sweet Valley Islamic, Kajansi Islamic, Zuraika Islamic, Nkoba Mixed, Ibn Uthman, Tusako Nimeramune Islamic Call University n'amalala mangi ne bagamba nti bali ku 0704551215 oba noti 7855339 asembya ene lino 7 nkaga mwenda 952 omukisa guguno abagalazi bursaries mugende mu kitongole Fighting Literacy in Uganda ekiyambeko abaana baffe okufuna ku bisale abazadde okukendeezako ku bisale by'amasomero kubanga kuva twava mu
mu pandemic ya covid mbutuufu ebintu tebitambula nga bwe birina kubeera. Kereza mulonya mpuliriza nveko mubaka bonna bwe tuvaamu nazira kutwaleko mu birango tweyongereyo ne afande NAMPIIMA FARIDAH akulira traffic yonna Uganda gwe tuli naye omulonya mpuliriza nti kyayogera ye yakikulira akati kyayogera si bulimba bajja kukwata bagamba nti bajja kukwata gendo tereze ebiwandiiko otereze ebikukwatako abebigere tuli mu kusoma songa n'abepiki batulabudde tujja kweyongera mu maaso n'ab'emmotoka inshallah taala ngwana bakyatuwadde akadde. Tosobola kuzza budde mabega naye ate osobola okusalawo engeri gy'otambuzamu obulamu bwo nabwe kityo Movit Relaxo Cream omupya era omulongooseemu akuwa ebbeetu mu nsumika y'enviirizo nga zikwatagana bulungi n'engeri gy'otambuzamu obulamu bwo era osobola okweronderawo omusono gwonna ogw'enviiri gw'oyagala ng'empanvu ennange ezibuukabuuka ng'ate engumo zinyirira nga zijjudde obulamu. Movit Relaxo Cream omupya wa mulembe nnyo eri enviiri enzirugavu era azinyiriza bya nsusso. Tobeera wa bulijjo sukkuluma ku balala. Movit all day confidence. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u rasul. Tewali kisanyusa muzadde nga kuba na mwana ng'asobola okusoma Qur'ani mu butuufu bwayo era ng'alina obukugu obugisomesa n'abalala. Nkwanjulira Rabbiha High School erisangibwa Nanywa miles 19 zokka ku luguudo lw'ebbombo nga ly'essomero lyegulidde erinnya mu kukwayisa abayizi Qur'ani ku mwoyo ate nga basoma n'ebyensi. Essomero liri wagazi bulungi, abasomesa basula ku ssomero nga buli kyetaagisa kyonna omuyizi okusoma obulungi kiri munda mu ssomero era nga bazuula n'okutumbula ebitone by'abayizi. Okuwandiisa abayizi ku Rabbiha High School kugenda mu maaso ku ssomero okuva ku siniya esooka paka ku siniya ey'omukaaga. Kati kuba ku noti 752 867 532 oba noti 775 571 Rabbiha High School, make it different. Ebiranga ebyenjawulo ku Pearl FM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nkwebaza gwe nakyekomedde ku 17 akatonyeze mwenda Pearl FM ekulali omuntu wa bulijjo. Bino bye birango byaffe by'essaawa eno ng'obikusomera nze Nansumba Nadhira. Management ya Maxon Junior School etegeeza abazadde bonna abalina abaana okuva ku P1 mpaka ku P7 nti okuleeta abaana mu bawandiise mu lusoma olwa 2023 lunaatera okutuuka. N'olwekyo gwe omuzadde tukubiriza okuleeta omwana wo muwandiise ng'obudde bukyali ngera n'ebifo bikyaliwo. Essomero lyaffe liggule okuva ku ssaawa 1 mpaka ssaawa 10. Essomero lirina emmotoka ezisomba abaana, ebisulo byaffe bya mulembe ddala, tulina compound omwana wazanyira era nga ngazi bulungi. Abasomesa baffe ba mulembe ddala era nga tusambisa amagulu abiri. Gwatwagala tusange Nateete opposite Nguvu Restaurant. Tulina n'ettebe ddala ekyengera opposite ne Shell Kyengera. Mutasba wa Kampala Hajjatu Nakayiza yeebaza abasiraamu mwenna mu ggwanga olw'okwanukula omulanga gwa Amil Umma ogw'okumala ebbanja ly'ekifo kyaffe ekya Umma House era ebbanja lino twalimalayo. Mu ngeri ey'enjawulo ayita abakyala mwenna mu Kampala n'emiriraano okujja mu bungi. Mu ddawasa gaggadde yasookedde ddala bukyanga tuva mu muggalo gwa COVID-19 ku King Fahd Islamic Primary School e Busega okuva nga 3 December okutuuka 1 January omwaka 2023. Ku olwo lwe mugenda n'okulagibwa ekyapa kyaffe ekya Umma House mujje tusome eddiini yaffe twekulaakulanye ate tukuume obumu mu lufuutifuuti Unit Education and Development. Bamutasiba mwenna mukubirize emizikiti gyammwe n'okujjayo n'ejjamba ly'okwekulaakulanya. Birangiddwa Hajjatu Nakayiza Mutasiba wa Kampala. Masaka City School of Nursing and Health Sciences wandyagadde okusoma n'okubangulwa mu busawo essomero ettuufu ye Masaka City School of Nursing and Health Sciences era tutegeeza abaana bonna abamaliriza senior 4 ne senior 6 okujja okwewandiisa mu February intake ey'omwaka 2023. Mujje mwewandiise mu masomo ga certificate mu nursing ne midwifery. Laboratory ne library zaffe ziri ku mutindo era nga zisobozesa omuyizi okusoma obulungi. Tulina omukago n'amalwaliro ag'enjawulo abayizi baffe mwebeegesezaamu era nga twawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza.
Ebisabe byaffe birungi ddala era nga bisaamusaamu. Tusangibwa Kalagala Mukungwe, Masaka City. Interview zo zikyagenda maaso awo ku ssomero. Okumanya busingawo kuba ku noti 7 noti 9 48 noti 4 noti noti oba noti 7 7 9 7 noti 5 10 birangiddwa Masaka City School of Nursing and Health Sciences. Kin Islamic Junior School, somero lya Dene Boarding, lisomesa curriculum 2 eddiini n'oluzungu. Abasomesa baffe bakugu ku side zombi, tukuza talenti z'abaana n'okubasigamu empisa z'obuntubulamu ate n'ogwowa ekisulo osasula busosozi school fees na uniform ebisigadde n'obisangayo ku ssomero. Entambula y'abayizi bw'eri eri abaana abava ebweru ng'omwana bamuteekera ddala ewaka. Tusangibwa Nsangi Muzinda, okyamira ku poliisi Nsangi ku Kidde Katereke. Ebisingawo kuba ku noti 7 2 noti 9 64 76 oba noti 7 4 83 33 33. Tagito Vision unawoli ya TV ekyasa kino ate nga TV eno eriko ebinyuma nkumulitu. TV eno eri ku mikutu egisinga okulabibwa abantu mu ggwanga ne wabweru waalyo. Tagi TV unawoli balina programu ez'omulembe ate nga za mulamwa. Gamba nga ddawa ku makya okuva ku ssaawa 12 paka ku ssaawa 1 naye okumakya amawulire ku ssaawa 12 mu Luganda ne ku 3 ez'ekiro mu Luzungu. Femu z'ebina Uganda ekigwa ekyogere ekya Bombasi byonna biri ku Tagi TV. Tagi TV Wanawoli eri ku Go TV channel 816 ne ku Free to Air channel 16. Tagi TV Wanawoli bakyayireko ku ofisi zaabwe awekamucha. Mufida Women's Islamic Network etegese eddaasa y'abakyala. Daasa eno yakubaawo nga 1 January omwaka 2023 ku Masjid Huda ekisugu ku Kisugu Islamic Primary School. Darusu yakutandika ku ssaawa 2 ez'okumakya mpaka ku Badaswiri. Bakowola abakyala okuva mu Kisugu, Wabigalo, Kabalagala n'ebitundu ebiriranyewo wonna okujja mu Darusu eno. Birangiddwa management ya Mufida Women's Islamic Network. Okumanya ebisingawo osobola okuba ku noti 7 8 14 35 oba noti 7 noti 6 9 6 37. Abakyala mwenna temwerabirayo bitabo ne peeni. Ebyokulya n'okunywa weebiri mu bujjuvu. Ekitabo kyotasaanidde okusubwa mu bulamu bwo obwa bulijjo. Ekitabo kino kiyitibwa ekitabo ky'ebyenfuna n'enkulaakulana. Erigwa omwana nkuba kyeyo kyekwateko nnyo nga tonavaana e Uganda. Bino wammanga bikulu nnyo erigwa eyeetaaga enkulaakulana mu bulamu bwo. Sente kyeki? Otandika otya okukola ssente yo? Okola otya okukuuma ssente yo? Nannyini bizinensi otandika ddi okwesasula? Ebintu 7 by'oteekwa okwekwatako ennyo. Kye bayita obugagga obwansibo kiki? Ebyayita byerabirwa. Buli w'otamanya wa gy'ovudde toyinza kumanya wa gy'olaga. Bajjajjaffe baalugera nti enviiri enzirugavu ze zikolera enviiri enjeru. Jangu wano ku Radio Pal FM ekitabo kino kyafune ku mutwalo gumu 1200 zokka. Kyawandiikibwa Hajji Wamara Badru Mansour kyeyo kyanoga. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 33 noti 9 noti noti oba noti 785 39 38 asatu. Webche badde birango byaffe by'essaawa eno mbadde nansoma natero bikusomera nkwagaliza olunaku olulungi. Ebyo bibadde ebirango byo. Oli wakati mu program abakyala bazira kituufu ddala. Abakyala bazira eno ye program abakyala bazira wano ku Pal FM. Programu bakyala bazira ekutuusibwako kati gita mu nnaku ezimalako omwaka nga weemiisa ka Coca-Cola akanyogogo obulungi okuva mu maduuka supermarket ne dipu ya Coca-Cola ekuli okumpi. Nyumirwa magiko waddala ne Coca-Cola nga bali wamu ne Kinawa High School Kyengera Mugongo Campus. Essomero erisoboddeyo okubangulira omwana wo. Balina basomesa batendeka obulungi. Lyekakasibwa kitongole ky'ebyenjigiriza. Wow! Ligenda mu maaso n'okuwandiika abaana bapya okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga. Leeta omwana wo leero ku Kinawa High School Kyengera Mugongo Campus. Tojja kwejjusa okumanya ebisingawo kuba ku noti 772 36 10 47.
nkwebaza nti webale nnyo webalire ddala okubanga wekumidde ku mukuto gwa 107.9 Pal FM ekkula eri omuntu w'obulijjo ziri musanvu zokka zikongose ku ssaawa 8 erinnya Hajati Asiya Musana Mami Simairo nti omukazi atanyiiga tayomba omukakamu nkola binyumira yenze nekugamba ntya nekugambye nti munnange mu FARIDAH Women's Islamic Network etegese eddarasu y'abakyala yakuba ennaku z'omwezi lumu January 2023 ku Masjid Huda Kisugu ku Kisugu Islamic Primary School darasa elijja kutandika essaawa 2 ez'okumakya mpaka baada aswiri amakulu nti nga oluvannyuma lwa aswiri baada aswiri kitegeeza nti aswiri ng'ewedde ekoowola abakyala okuva mu Kisugu Wabigalo Kabalagala n'ebitundu ebiriraanyeewo wonna birangiddwa management ya mu FARIDAH Women's Islamic Network bagambye nti okumanya ebisingawo bali ku 0784 14 35 n'endala eri 0706 96 abakyala temwerabira ebitabo ne peeni bakugambye nti temwerabira ebitabo bye peeni kubanga mugenda kuyigirizibwa bano batugamba batya ono n'agamba nti ekirango ky'enjawulo ti media yebaza abawagizi baayo bonna abagibeereddewo ebbanga lyonna ne bagamba nti bakujjukiza nti enteekateeka yaabwe ey'okukulaakulanya eggwanga nga batandikira ku muntu ssekinnoomu bekyagenda mu maaso ne ku mulundi guno jangu tuggulewo omwaka 2023 mu byenfuna n'okwekulaakulanya ne bakugamba nti jangu owagire mu Napal FM Tamale ya Hayasali ng'atongoza ebitabo bye enkolagana nekolera maali ne bakugamba nti bagenda kubeerawa olukuŋŋaana no lugenda kubeerawa nti lugenda kubeera wali ku Katwe Nur School ku Queensway okuyingira omutwalo gumu gwokka n'abaana abali mu luwummula mubaleete nabo beetabe mu lusirika luno ow'ekitiibwa Henry Sekabembe Kiberu agenda kubeerawo ng'omugenyi omukulu weewandiise kati ku ssimu eno eri 0750 noti 517 noti 8 oba ku noti 775 53 genda owagire Tamale ya Halasali omukozi wa Pal FM ng'atongoza obutabo bw'ekisaasi Muslim Secondary School esomero liri wansi wa management ya Bilali Islamic School ebwayise lisambisa amagulu abiri ku O ne ku Elevo somero lisangibwa Kisaasi Central ng'ogenda ekyanja okumanya ebisingawo kubira Principal Sheikh Muhammad Kamoga ali ku 0702 oba omukulu w'essomero omukulu Muhammad Lumala ali ku 0701 mbeera ng'obanonyeza kweyo namba tewerabira omwana w'okumutwala ku Nibras Islamic School Manyangwa kilometers 12 okuva Kampala somero likwasa Qur'ani ku Mwoyo lisomesa arts ne science zirigaba ne academic bursaries ne bagamba nti okuwandisa abayizi kuvira ddala ku senior esooka paka ku y'omukaaga ne bagamba nti bali ku 070376 Nibras Islamic Tag Television wonna woli bakyalireko ku ofisi yaabwe wali ekamocha amawulire bina Uganda ne bagamba nti firimu ekigo kya Bombase byonna bisange ku Tag TV ogenda gisanga ku channel ki eri ku Go TV channel 816 ne free to air channel mu 16 nsembe ya kino kinawa high school esomero lya bawala n'abalenzi la Dene boarding lisomesa ebyensi n'eddiini basomesa arts and sciences balina laboratory ziri ku Mulembe balina center number ku one ku Elevo okuwandisa abayizi apya kugenda mu maaso okusomero kinawa high school basangibwa Kyengera Mugongo kubira Hajati Aisa Nakakinde ali ku 0703 882 oba ku noti 779 noti 3 afande tweyongereyo tibayi tutunulira abatambuza ebigere ngamba temudduka kuyingira kubo laba awantu nga wenkana wetegereze otunye ku mukono ogulya tunye ku mukono ogutalya demo tunye ku mukono ogulya osale kubo ng'owuliriza ate ng'oyanguwa naye bw'ebaayo ekidduka ekijja kirinde kiyitewo oyimirire kiyitewo totagala yimirira wamu kijja kgenda oyitewo okay abantu ekibaleetera obuzibu ayagala dduka kisookeyo ate ayagala dde emabega gy'avudde
tanga amubaze nti agenze ate eri gy'olaga bamanyi ogenda kuyimirira kati nojja gwe n'otomera emmotoka nga si yekutomedde ate omubiri ogukubye ku mmotoka kati ebiseera ebisinga kireetera abantu okufa so bw'oba tosaliddeawo nga wenkana noonya wali zebra crossing oba osalire kubo mbadde njogera ku basigga zebra crossing ku kkubo nti zifuuse akatiro zebra crossing yokka gy'olina osalirako ekkubo yeeyo gy'olengera nga layini ey'omu makati mu kkubo ekola zigzag enkutule oba nga waliwo akapande akalaga nti waliwo zebra crossing ate era totambuleko omanyi abantu baagala nnyo okubaleze olufuluma mu nju asalira awo tayagala kweyongerayo wadde weyongereko mu maaso otambula olaba awantu nga watirivu oba osalira tolina kyofiirwa nabagambye tosalira amabega wa mmotoka efiiridde mu kifo oba eparkings emabegayo tosalirayo kkubo toli safe ate wetuba tutambula ku kkubo ab'ebigere nabagambye langi ze tulina okwambala ng'obudde bugenda okuziba kale ezizza enjeru oba tambula ne tooki ekiro oba yambala ka reflector jaketi kanke nagambye ababoda okwambala oba funa buno obuntu obumasamasa obeera ku mukono eri obureflector bw'oku mukono okambalako ng'ekikomo kazza nako bakakubamu ettala kakomyo nga bwolaba reflector bwekola ate tuba tutambula ku kkubo tetutambulira mu mabbali gaffe nti nze nkutambulire mu mabbali nga tutambula ku kkubo kuva emabega nina kubeera mu mugongo goba mu maaso go tulina tambula nga twetunulidde mu migongo si mu mabbali kuba tuba tugaziira mu luguudo mboolo tuba tunyumya mboozi egudde amakerenda njagala nyumye nga wenda bakuseereza bw'onyiga ku ssimu bw'onyumya tofa nayo kati abantu bonna abanywa omwenge tetubagana kunywa kukkirizibwa naye bw'onywa nkwegayiridde tonywa n'ovuga ate gwanywa ng'oli wa bigere nywera okumpi n'eka nga boogera abatamivu abo balaba nyumirwa nnyo nga banyweredde okumpi n'ewaabwe lwaki nti abaka ne bwanywa omwenge gwe atagalira mu mpya zaabwe gye batagalira naye omanyi nti omutamiivu anywera ku kyalo kino ng'asula ku kyalo kiri ekiddako natandika ku kyalo kino okuwoggana nga tagalira mu kkubo paka ku kyalo ekiddako okuwoggana sikulinako obuzibu naye ottagala omanyi nti agenda mu kkubo n'avayo naddayo nga buli amugambako amugaa gondabyeko nga ntamidde gondabyeko nga nywedde n'atagala kati gwavuga tomanyi oba asala oba dda agenda kakunyumizeeyo kana afande nali mbuze nina gyendaga ye oba nali naani simanyi gwe nali naye akati kiro nyimirira oyo gwoyogerako mubuuze nga mbuze mubuze omutamiivu yateekako kakokola naye ngani adduka atagala ayola bisubi pakabona mugamba sebo nyamba tokola ki todduka kyevudde olaba nti abatamiivu tabagambwa aba ategeera wenategeera nti omutamiivu ategeera yalaba tumusibirako nadduka naye nga anywedde omwenge nga gwenda gumukoze eki abantu abasinga abatambuza ebigere balowooza nti emmotoka zisiba mangu balinamu nesubi nti bandaba naddala wane waffe Kampala tutusala tugamba atulaba nti ekigere kibeera ku break naye ate si kyangu kulaba muntu atambuza bigere mu kabanga akeesuuliridde oluusi omweka ng'omutuuseeko ate twajjira amasimu muntu avuga ali ku ssimu agenda okutunula nga akutuuseeko kati ekisinza okuleeta obuzibu ffe kulowooza nti abali mmotoka batulaba nanti osaba nga bakulabeera ogamba twebeereremu bw'oba ng'otambuza ebigere ku kkubo ekiro oba osobola okulaba amataala g'emmotoka nga gwe driver tannakulaba eriyo badriver ng'ekiro tebalaba tojja kulaba kati ovudde kwona atagala gw'olina ku mabbali agenda kwewala akannya azze emmotoka ku mabbali enguudo zizo zafudde enkuba yatonye naye owaayi afande luno lwa saapolo olulaba wano zonna nfu temuvunanyizibwa polisi tevunanyizibwa ku nguudo totuwayiriza ankuyigiriza ekyotamanyire leero kiŋŋambe okakwate n'okuduulooduule nja kulangira mu ggwanga lino erya Uganda oluguudo okuva ku booda paka ku booda
UNRA yeruvunaanyizibwako okulukola, okulusaawo, okulumakinga, n'oddusaako akapande, n'okulumaintaininga. UNRA n'okulaba record drainage, n'okusaawa ku National Road Authority. Uganda National Road Authority. Kati enguudo ezo okuva ku boda paka ku boda ekitegeeza nti enguudo zaabwe naye mulimu ebibuga ne district. Kati enguudo z'omu bibuga zitwalibwa kanso oba district. Kati enguudo zino zolaba mu kibuga zino mulimu eza KCCA, mulimu n'eza UNRA. Kajina mpozi wa UNRA. Kati KCCA nga evunaanyizibwa okulaba nga erimu oluguudo, ne lugradinga, ne lumakinga, nesaako traffic lights. KCCA bali kubatembera. Nesaako n'akapande nti wano bavugirawo 10, wano 3, wano tebayisizaawo, wano bayisizaawo, buli kimu. Si traffic police. Si yemmwe. Kati ekitaala ekyo bwe kizikira buvunaanyizibwa bwabwe kizaako. Sife. So mulekero tuwayirizanga. Mbadde mbawulira n'ekizindalo nga balanga tujja bakwata naye oluguudo lwolufu nnyo. Nze nsaba abantu abatambuza ebigere ku kkubo okwefaako kubanga driver yinza obutakufaako ate gwe ntukufiirwa nga otambula. Abantu bonna abasinga oba tosalidde wali zebra crossing genda wali flyover. Omanyi kinkwasa ennaku ku bypass. Gomanyi bwe nteziwalampayo eyo waggulu ne ziyitira ku flyover. Wallahi billah genda ku bypass. Omuntu n'abuuka ebyuma ente z'omu Kampala zeerunda tebakulya kinusu. Era olweggulo ziddayo eka kumakya n'ozisanga. Zimanye ewazo zimanye ewaabwe. Naye wali olabika abatobereddeko ente? Nimanyi tebatomererako abantu? Nnyo. Lwaki? Simanyi. Anti tebasalira balina salira. Bo balina mu feeling nti badduka okusinga emmotoka wano n'otusomesa. Naffe twetaaga okusoma dira osala ekkubo dira olina okusala dira otasala. Ate kati ekisinza okuleeta obuzibu tetukyalina bugumiikiriza ku luguudo. Ab'ebigere? Abantu ffenna. Ab'emmotoka tebalina bugumiikiriza, ab'ebigere tebalina bugumiikiriza. Ate tuvuga bampa ku bampa. Owapiki talina bugumiikiriza, owakagaali talina bugumiikiriza, ate tekyali kabuntu mu ggwanga lino. Bwe baba bayigiriza abantu otambula ku kkubo batuyigiriza nti bw'osanga omukazi ow'olubuto n'osanga omuntu omukadde oba omwana omuto oba atambulira mu kagaali oba omulema omuyamba n'omusaze kkubo n'omuyambako ki ekyatuukawo kati tebiriiwo kinagere nti tukuzizza abaana naye tebakuzibwa ate be bantu kati abali ku nsi saawe no be tulina ye generation kati eriwo buli muntu yeefaako yekka kyovulaba nti omuntu ayingira ekikomere ewuwe naye nga tamanyi neiba we. Kituufu. Omuntu n'oveewo n'ebisaaniko n'obisuula mu kkubo. Newerayo nti bigenda kusiba drainage. Drainage bw'eba ezibye, ekitegeeza nti amazzi gagenda kudda mu kkubo. Bwe gatula mu kkubo, ono koolansi kasita agendako ettaka yeekuuta. Buli lw'okuuta koolansi n'amayinja amalala, friction ye yereetawo ekinnya. Ekinnya ne kikula. Kigaziwa. Nekigaziwa. Drainage muziteesemu kasasiro. Be bantu betulina kati mu. Pozi wangamba abakoowu. Okuba abakoowu kimu n'okuba n'obuvunaanyizibwa kyakubiri. Gwe nga tewabikolanga ng'okula. Era okimanyi sibikola. Kuba kati ekizibu ekiriwo nti bakuze. Kitegeera. Naye ate tamayina kumanya nti n'obutabuuza neiba kibi. Wataba neiba n'omwana w'omunyonyo. N'osanga omuntu kukubo n'otamubuuza. Omuntu olukulaba aba manyoze mubba. Ye mutamivu, oluzagala muwamba. Atandikirawo emisinde tayimirira. So buli we tuba tutambula kukuba wantu tulina abaana abato. Omwana omuto abeera mu mukono gwo oguli ebbanga lyonna. Gwe omuntu omukulu gw'obeera oludda lw'ekkubo. Omwana omuto abeera ku ludda lw'oku mabbali. Nga tuva mu mmotoka ffe ab'ebigere, mmotoka emalenga kuyimirira esibe. Olyoka oveemu otambule. Tobuka mu mmotoka ate tobuukira mu mmotoka. Tobuka mu mmotoka aye togibuukira. Tegeeza nti girinde yimirire kyangu obulamu bw'ogenda. Kuba ensobi yonna gy'okoleba miisi.
kitegeeza ojja kuba omuntu okukola nsi tuleme kusigaza ate abantu tebakyalina bulamu. Omuntu alidde kimu amazina ku 2 kikyosuubira alina stress ebimunyiga. Kati ebiseera ebisinga ekireeta obuzibu ku nguudo tulina n'abantu abesse nga beesudde mu motoka ku kkubo. Tuze tuba video ne muziraba. Omuntu najja ne kasuka wansi motoka ya munene emuyitako nga alina n'akabaluwa mu nsawo yakawandiise dda mu nze ensi entamye enkooyi ani yagamba nti ensi ekungulu era yagala gana oligivaako naye mu budde obutuufu si kwetta. Ekisinza okuleeta obuzibu nti kati abantu tebakyalina be banyumya nabo takyalina gwayogerako naye kati omuntu bwe yeekyawa alowooza okufa ye solution. Abo nabo tubalina abekasuse mu mamotoka g'abantu ne bafa. Omuntu n'azuuka n'agenda ku kkubo naye n'emmotoka ng'ejja n'agigwamu. Aye tulinayo buno bukifeesi bubikola mu kibuga kajja ne kekasuka ku mmotoka nga gamba ontomedde ne kakuba omulanga nga muyitirivu bannako ne bakuŋŋaana ne batandika okubba emmotoka yo nabo mu bwegendereze. Kyova nti bw'oba ovuga maaso tegavanga ku ndabirwamu kijja kuyamba gwavuga emmotoka. Eri abantu nga bekasuka bwekasusi mmotoka z'abannaabwe ate eriyo abantu nga bo okugambye bakoowu nga bo bakoowu walowooza buli wamu ajaawo nawe emmotoka ng'ejja najja nagisala mu maaso omulundi gumu namala navuma ne driver tondaba osiriwala ozagososa ovuga emmotoka tumbaavu n'atambula nagenda. Kati afande n'ekibuzo kye njagala okubuuza singa emmotoka evaayo n'etomera omuntu n'emutta nga emmotoka yeebadde mu bukyamu ndi bali izit kuliwa muntu oyo kyekibaawo mateeka ligamba liti buli wenzija nombuuza ekintu ekyo njagala kukimanya nnyo. Akabenje bwe kagwa ku kkubo mu mateeka aga traffic banoonyereza ekivuddeko akabenje okugwawo ne banoonyereza ni gwe gusinga mu musango ogwo n'avunaanibwa. Waliwo bagamba nti kusasula omuntu tebigula. Traffic Act terina section egamba nti bwe nkutomera nkusasula terimu. Njirina mutwe at least eyo njimanyi nga bw'okwata ku rani ono gani ninamu juzu 5 bishua ate oba ontomedde kati nze nejjanjaba nti Traffic Act sirabanga mu section nti bwe nkutomera ngenda kusasula bigwerawo. Ensonga lwaki olina third party ku motoka yo ako waliwo akamboozezza wano yensonga lwaki olina third party ku motoka yo insurance erina compensatinga third party mu kabenje nkakaguddewo. Number 2 nze akoze akabenje nvunaanibwa traffic police okuvuga n'enkosa oba n'enzita omuntu ku kkubo era bankyajinga criminal sekinoomugo ne bantwala mu kooti kooti n'ensalira. Famire yange nze akosebwa bwe beeyagala compensation nina ogula police report ey'omusango gwo gwe tuli munze n'oyo gwe batute mu kooti nengenda mu insurance company ye n'ensasula oba si kyo muggulako civil case. Jamiru owulidde netuwoza Jamiru yava okumpereza akabuuza netuwoza mu kuwoza gwe gusinga yali wamunne golooza obulamu bw'omuntu bugula ssente mmeka obugamba nti bansasule okusasula eki tosobola buzaawo no naye tosobola kugula omuntu ku muntu civil case n'owabira kampuni nanyini mmotoka n'owabira yagigula n'owabira ne driver mwennyini kati nze driver nentwalibwa mu kooti nensasula engasi ey'okuvugisa ekimama n'enkosa kubajjukira kati botta tebakyakusalira ngasi balina kusiba naye akosezza ng'omuntu afudde bamusalira engasi ne basasulira ensasula engasi yange nomala nontwala sivo lwaki navuze bwentyo nenkukosa era nensasula mu kooti ate nga n'insurance company yange yakuwadde so tovugisa kimama ku kkubo kukosa muntu mulala tubaye tutunulira ab'ebigere ntugamba tuyambagane tulabe nga tuyamba omuntu atasobola kusala kkubo tumusaze kkubo amasomero tugasinkanye nga gakyaliwo nga tebannawummula tubayigiriza okumala emyaka ngeri y'okusazamu abaana baffe kkubo tulina amasomero agali ku luguudo nga butuufu balina empisa envundu abaana mubajjeeyo
tekiri mu feeling tukoye emirambo gy'abaana. Essomero bwe liba terisobola funa abasomesa babiri basaza abaana kubo jayo omwana wo. Omanyi nti osanga abaana nga baddusa omulundi gwe bayingire kubo ne besika ne badde emabega motoka n'esiba. Naye nga batica bonna gye bali ku ssomero batudde bali mu wolokoso. Buli ssomero eriri kumpi n'ekkubo ng'abaana basala kubo okujja ku ssomero kibakakatako okufuna abasomesa babiri buli luutu. Ne mukwata abaana abagenda eka. Abaana bano temubasusa layini nnya nti emitwe gumu 2 3 4. Gumu 2 3. Buli omu ayimire mugongo gwa munne. Ebere layini emu. Emu zibere layini 3 anti banji. Naye tetubagaziya. Tubawanvuye mu migongo. Naye tebagaziwa mu mabbali. Omusomesa asooka olina ofuna akati. Tebibeera bya ssente. Ne omugula akwota mita y'olugoye olumyufu ekola ku ssomero. Abantu bali bakiroza nyina nkulamu bw'abaana bafe. Sala akagoye nga kenkana ne Koran. Kalabi. Okay, olupapula. F. Akagoye ako funa akati. Okatunge ku mabbali boti. Oyiseemu akati eberenga flag. Bwebanga bendera akagoye ako kamyufu kakwate mu mukono gugwe tichomu. Ne ticho mulala muwakake. Ticha asooka sale kubo ne kalachi akagoye akamyufu ako kolina. Ticha ali oludda lw'essomero panga abaana ng'oli yasaza ali kuli. Bw'omala panga abaana bano nga bali ready nti bagenda kusala. Ticha ali abaana bano we bali. Yimirira otunulire ekkubo lyolimu. Motoka ezijja joli ziva ku ludda ki. Bakuwulira. Tunulira distance okuva wooli okutuuka motoka woogirengerera nga wajjayo motoka 5 ku 6. Yana Uganda ono kakana nsaze pressure. Bano bana b'abantu bebafa ku luguudo. Wanika omukono gwo nga guli straight ne flaga. Owe motoka asobola osiba emmotoka eyo mu distance y'emmotoka 6. Bano baba driver baba wano. Sagala oyimirize motoka ngituuse woli tegenda kusiba. Jire chovala nkugamba nti saire kuba abantu awenkana. Olaba side ne side. Temusaiza bana mukona. Awenkana wetwogerako. Distance ejamwe motoka 6. Omuntu asobola osiba nga tanatuuka we muli. Bwasiba nayimirira. Making sure nti ayimiridde. Ticha yasaze kubo ku mukono guli. Kola ekintu kyekimu. Ano kyakoze. Nawe osibe emmotoka gy'oyimirire mu kkubo. Bwe mumala okuyimiriza emmotoka ezo nga flaga muziwanise zeewuuba. Abaana bano batandika okutambula naye nga buli omu ava mu mugongo gwa munne. Jukira tuyinayo balubyanza. Afande kankole bwente. Essaawa zigenda kuwera 8:00 ez'omutunto. Time check ekuleeteddwa. Tandika na kufuna simu card okoleze ne Manda Mobile. Okozesa omukutu guno downloadinga Manda app ofune data ne voice bundle ku bei layisi. Koleza ne Manda Mobile. StarTimes Uganda ekutuusaako empaka za Miss Uganda 2023. Ani n'abakyala addako goberera olugendo luno olw'okutikkirana lulungi ku StarTimes Makula TV okutandika mwezi guno ogwa January 2023. Miss Uganda 2023 obulungi obusukka ku ndabika. Nkwebaza nti webale nnyo webalire ddala okubanga weekuumidde ku mukutu gwa 17 Palo FM Ekula eri omuntu wa bulijjo. Mukulu Jamiru ekibuuzo ky'ondowooza afande ava kisomesaako akyo akwanukudde. Kale oba bakutomera oba bakutira omuntu ekyokola okimanyi. FARIDAH Junior School essomero lya Dene Boarding liri ne bagambye nti ly'abawala n'abalenzi ne bagamba nti balina center number. Bagambye nti abasomesa batendeka obulungi ddala lisangibwa Buloba ku kyalo na Bukalu. Bakubire ku simu eri 0775 noti emu 3412 oba noti 7 noti 6
namusatu 2885 Hillside Jamirat nene somero bagambye nti obeera muzadde ng'oli mulema mufuna mpola olina mulekwa. Ansa eriemu Hillside Jamirat Nasarandi Primary School somero nisangibwa Wakiso Mponge okuliraana ekitebe kya district ne bagamba nti bagaba academic bursaries bagambye nti batwalira omwana wo bo bagulawo essomero lino kubanga bayita mu bugubi okubanga babangulwa. Ne bagamba nti basoma era bali mirimu emirungi bamanyi okusomesa omwana mu bugubi kyekitegeeza ebisale byabwe tebitiukana mu mitwalo 7 nga te omwana asoma byombi ate gwe omuzadde omunaku omwavu bagambye nti batuukirire bajja kubanga bakwasaganya. Bali ku 070 22 31 noti 7 oba noti 7 8 2 7 nsanvu tesomero lisomesa Quran likwase dini ku mwoyo ne bagamba nti ate ebisale byayo bisamusaamu ne beeyongera okutegeeza nti enzikiriza zonna bazaaniriza bo bamanagers mu bitongole ebya waggulu nti mu zibanka mu magreeki wawa ne bagamba nti batwalira omwana. Wakiso Mozemisa Secondary School bali ku 070 nyansanvu 73795 bano 788 bagament hajjatyamira na kiganda akulindiridde twalayo omwana wa mukuwandiisize agabane academic bursary. Mbogo schools bategeza omuzadde alina omwana bategeeza omuzadde alina omwana yatudde senior 4 ne baga nti omwana wo oyagala okumutendeka ebyemikono plumbing amasannyalaze okukanika ebizimbe enviiri mugambe mutwale ku Mbogo Secondary Vocational eri Lugazi ku Kidda ebuyukwe. Enamba yabwe eri 077251769 abana 7751769 baga nti bawandisa abayizi okuva ku senior esooka yakubiri yakusatu paka eyokutaano essomero lya Dene boarding ne bagamba nti bakulindiridde omuzadde yenna. Bagambye nti Prince Kindergarten and Primary School omuzadde alina omwana omuto atandika okusoma okwanjulira Prince Kindergarten and Primary School ekawempe tula Kidokolo somero lya Nasale okutulivira ddala ku Nasale okutuuka ku kyokutaano mu kifo kisirifu liri mu kifo kisirifu lya busiraamu naye n'abenzikiriza endala mwanirizibu emmotoka etambuza abaana weeri omwana tatwala kintu kyonna ku ssomero byonna ebyokuzannyisa n'ebyokunywa bisanga ku ssomero ne bagamba nti balina n'eddekeyo okuva ku mwaka gumu n'ekitundu ne bagamba nti abantu betula Kidokolo Kabaganda Maganjo Kagoma Katooke Nabweru Kibwa muleta abaana ku Prince Kindergarten esimu yabwe eri 075 4 oba noti 779 9 twalayo omwana wo ku Prince Kindergarten bajja kubanga mwana watu bakwaniriza afande wumba essimu zo zindi bubi abantu bagala okuwayako nabo lwaki sibawa mukisa. Engeri gye basazisamu abaana ekkubo. Abasomesa ne bamala okusiba emmotoka zino. Abaana bano buli omu atambulira mu mugongo gwa munne nga badde oludda luli. Tulina balubyanza ku kkubo. Njagala n'abaana mu kibatendeke bakitegeere nti bwe tuba tubasaze ekkubo ne wabaawo ekituusewo abagenze temudda mabega. Abatanagenda muyimirire. Tebasansana mu kkubo. Kati webaayo olubyanza atategedde lwaki mwayimirize emmotoka najja nga azunga. Abaana abagenze bo baba bagenze bana batanagenda baba basiba omulundi gumu ne bayimirira n'ayitawo nabo ne bagenda. Kati mukute emmotoka nga tumaze osaza abaana ekkubo. Teacher eyasaze ekkubo yasooka okute emmotoka. Eyasaze ekkubo yasooka okute emmotoka. Jukira yasembayo okuyimiriza. Naye mu kuvaayo nga bana basaze yasooka okute emmotoka. Lwaki asala nadda mukudda n'ate emmotoka zigende. Kati noono eyasoose okuyimiriza naye n'ava mu kkubo nadda ku mabbali naye n'ate emmotoka ne zikola ki? Zigenda. Mulekere otula mu buti bw'essomero mu staff room nga bana baffe bafiira ku kkubo. Kyo tukiyize tukitegedde. Osomesereza omwana mu ssomero eriyina omusingi omuggumivu oba omaze okumutereereza ebiseera bye bijja mu maaso. N'olwekyo twala omwana mu Nabweru Community Nasaland Islamic Primary School, essomero erigenda okubangulira omwana nga limuwa buli kimu ekyetaagisa mu kusoma. Ssomero ly'abawala n'abalenzi, Dene boarding nga lisomesa eddiini n'ebyensi nga lirina senta nnamba z'amasomo gombi, abasomesa batendeke nga balina ne bamasheeka abakugu mu ddiini, ebitabo, ekyemisana, peeni, seeti byonna omwana abisanga ku ssomero.
essomero. Essomero lyonna lyetooloddwa ekikomera olw'okunyweza ebyokwerinda. Essomero lisangibwa Nabweru ku Kijegere ku luguudo lw'Ekatooke nga waakaviibwa ayise. Essimu noti 7 noti 2 58 95 62 oba noti 773 15 noti 2 57 ye Nabweru Community Nassala Islamic Primary School. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwa ettege ya Bombo ku kyalo Kibajje ng'ovudde Bombo mu tawuni. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staafu 2 eya secular n'ey'eddiini. Tutuuza abaana ebigezo eby'eddiini n'ebya UNEB era nga center namba zombi weeziri. Ebisale byaffe bisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Tuyigiriza abaana eby'obulimi n'obulunzi. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya Bombo Kibajje. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti 8 88 82 oba ku noti 786 noti emo 65 Oi taxi. Mwami Mukisa tukimanyi nti leero sekukkulu naye weetaagibwa ku ofiisi ekya. Aba ofiisi nabo tebanneesonyiwa. Kankubire maama sijja kusobola kujja kulya sekukkulu. Tofaayo mwana wange, sekukkulu teremu era tujja kuba wamu. Kwagala nnyo maama, kanve ku simu. Kondakita maaso awo. Surprise! Maama tombuusiza. Natubadde tunyumye naawe ku simu kati. Mwana wange mu buli mbeera famire ebaawo. Ebijaguzo bya sekukkulu tebiyinza kulemwa kutuukako. Eri gwe n'ab'omu makaago okuva mu Coca-Cola. Nyumirwa Magic owa ddala. Pananga Richard, chapati ngampo mu bulala. Nyongerayo katono. Sorry sweet, panange. Chapati ziweddewo. Ate olunaku olwaleero. Chapati na kawunga bibisinze okutambula. Kituufu ddala. Kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Richard, ebintu bino obigulawa? Tonowulira ku ngano mpya na kawunga. Ebya Spring Flour. Supreme Flour! Ngane kwata mangu. Mpomu! Nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi. Ejjira mu bipimo bibiri. Omuli ekyengano. Ogogosa n'ekyakawunga kakasooli. Erimu ne vitamins mwenda. Bweddu okukosa n'ebirungo ebirala. Ekwanguyiza, ekwata mangu. N'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supermarket zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano Abamandera Millers abasangibwa e Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Chinawa High School Kyengera Mugongo nga main campus y'amasomero ga Chinawa Schools bategeeza abazadde mwenna nti okuwandiika abaana kugenda maaso mu senior 1 ne y'okutaano okuva Monday paka Friday. Jukira Chinawa High School Kyengera Mugongo lerimu ku masomero agasinga okuyisa abayizi. Tulina one level ab'ekisulo n'abaveeka okubakuliza mu mpisa eby'emizannyo n'eddiini ate ng'ebisale bisobokera ddala. Leeta omwana ku Chinawa High School Kyengera Mugongo ku main campus okumanya ebisingawo kuba ku 0703 88 42 91 ne 0779 18 03 31. Leeta omwana ku Chinawa High School Kyengera Mugongo ku main campus. Webale nnyo, webalire ddala okubanga weekuumidde ku mukutu ogwa 107.9 Apalo FM ekkula eri omuntu wa bulijjo. Akadde kakubuuza kibuuzo kyo mama bipapula Uganda yonna yita ku ssimu eri noti 7510 noti not ajja kwanukula buuza ekibuuzo nze akadde nkakuwadde. Kiki oyagala okumanya wetukutte woba obuuza ekibuuzo kyo 0751 noti noti buuza ekibuuzo afande ajja kubanga akwanukulira ddala noti 7510 noti noti. Nagamenta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afande yebale kutuweereza atulambululidde bulungi nnyo ebikwata ku nguudo naye ababodaboda basuse obutemu batuvuga bayita ku mukono ogutali gwabo ogw'ebitaala ne twambalagana. Waliwo eyansudde mu kkubo we yamaze n'andeka mu luguudo. Nze mama Jawuhala Emmatete Pale FM. Halo osibyo tenyawo bulungi sebo. Gyebaleko sebo.
Kali nyama. Ani ono papa? Ono bampita Ssetaba Grace Kasanji. Ssetaba Grace. Kasanji. Essebo mukulu Ssetaba. Sina nnyo kibuuzo naye ntegeeza afande oyo. Akuwulira? Balina obutala bwe bakwata abatrafiki mu kkubo. Obwo bu sport right. Naye mulimu emmoloka kati okugeza nga pulimo wifi ettaala ezigiramu tezaaka bulungi. Kati wasinya n'emmoloka ey'amaanyi nga zino zivyeiti n'emukubamu amatala batakyalaba gy'agenda. Era kyobula bubenje bungi nnyo nga bubeeramu emmoloka ezo entono amataala gaazo si malungi. Kati nga kyetusaba afande oyo bateekewo embeera waliwo amataala agatali nnyo mabi abatrafiki baali badde bagaleka. Kale. Neyanza nnyo mukulu Ssetaba Grace. Ebeera noti 7559 not woba oyita mbuuza ekibuuzo kyo okibunze afande wanje ali ku simu. Pale FM hello. Network. Yita ku noti 7559 not buuza ekibuuzo kyo afande wali nnyo ogezaako kunoonya network wonna weekwatira kubaze zino zikutuka zijja zikutuka. Noti 7559 not buuza ekibuuzo kyo afande Nampiima ajja kuba akwanukula. Opal FM hello. Wanje se Wanje sebo Tata Bianca. Tata Bianca. Tata Bianca. Anda imboliza kwa afande yoba mpulira sinanyi. Akuwulira. Okuzavina kesi yange bawanza ikapola. Mwaka wa 2016. Naenda kadimusa ngo musirikali. Kira kati oba kira mu system yawe. Kyokwanza nakaswala mu DTB bank. Naye busangasi omukozi gw'endina omusobozi gw'endina ndi receipt nkyazirina. Aisebo. Bulema kali receipt. Alakakana. Basindika munde atete. Ngenze emirundi ena. Ngete kivaamu. Kati nze mba nkola bitijjamu singa receipt eringwako. Era nga maaso musatu. Kale. Tata Bianca Maganjo. Ekibuuzo kiwulikise bulungi. Noti 7559 not woba oyita buuza afande Nampiima FARIDAH mama bipapula ekyo oyagala okumanya ku traffic ku police ku nguudo ajja kubanga akwanukula. Noti 7559 not ali ku simu halo. Sebo. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sadat yosinziddewa? Yalumunye. Sebo mukulu Sadat. Mbadde mubuuze anti. Akuwulira afande. Lwaki gavumenti teteekawo masomero? Ekyokubiri. Gatya? Anti ensolo zino gye basolooza ku revenue neziza ku bantu kati ekintu gavumenti yandibadde ekiteekawo nebeera ng'eyambako. Amasomero ge gaba gakuŋŋanya omusolo? Bateeka basobola okugenda ne basomeramu ne biga ebyo baagala abantu bayige. Bajja kwanukula afande awulira. Omaze ekibuuzo Sadate? Okay. Munansonyiwa muko kifuba kinkutte. Pale FM hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ali munnaluweero kampemboza. Ali nsanyusa kuwuliza. Ande mulamukiza nnyo ne mwebaza obuweereza bwe. Akuwulira. Obulya Allah yatuwakula. Akira munywereza bwe. Ensonga yange afande. Tugenda n'obanga ovuga emmotoka nga waliwo abali ekiddo w'omanyi. Naye ogenda okulaba ng'osanze mu kkoona omusika abadde ng'eyeekwese aliwo omu babiri.
eriyo operation ejjanga watafika nabbawo kubo akola ku mulimu kuba neŋŋamba afande yakumira abantu bamuntu omuli ababeera ku operation n'akuyimiriza talina wadde nti oba alina lisiiti wabulaga bugambi sasula abantu abo afande tugenda bakola tutyo kakasa nti ono eyavudde mu ofiisi yo okujja okukola ku kkubo oba teyavudde mu ofiisi yo ali munaluweero kayempembogo. Webale nnyo ali munaluweero kawempembogo atera kwagala kuwanukula abantu 5 kubulayo omu pale FM. Hello. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Ismaila wasadde wane Makindi. Essebwe mukulu Ismaila nsanyusa okuwuliza. Ajati FARIDAH mulamusize nnyo nsaba wakitiibwa Allah mutukuumi. Amiina. Ensonga zange ziri bbiri. Era ziri ku babooda. Ensonga esookera ddala. Essebwe. Ababooda bano tusaba babatugire ku kkubo. Wabooda agenda n'apaakingi tulina ekizibu ky'enguudo zaffe ndi enfunda. Njogera ssaawa zino ndi ku Kulokottawa. Naye waliwo n'abasirikale we bali wali emabega naye wabooda apaakinga wano alinda omusaabaze agenda ejjaba oba agenda ensambya. Emmotoka bwe bazita n'okyolaba ebimmotoka ebinene n'olaba abatakisi bwe bavuga kugamba n'olabira ddala ng'oli mu bwerinde ogenda kukona ku wabooda ate mudde emirerembe gya bwereere. Batuyambe ku babooda abapaakinga emabbali ku nguudo babakwate. Ensonga endala esembayo Essebwe Ismail. Ababooda abatalina mpisa banaye wabooda akola ensobi n'akuyita mu maaso omulundi gumu ng'obadde omutombedde neweekanga n'osiba n'akuwemula. Nsaba n'obwawembe efungi oba tubalikoodinga oba kugamba simanyi nakumanya. Nsaba madamu Nampima atuyambe. Wabooda akuvuma ekigambo olimu ne mukyalawo olimu n'abaana naye nga yabadde akoze ensobi n'oweekanga n'osiba omulundi gumu n'akuvuma ekigambo n'ateekayo okugulu nekkola nga indikeeta. Awula Ismail ayogeredde ddala nti buli alina ekidduka twavumibwa dda n'abaana abasajja. Naye kirungi yabadde awuliriza nemugaa nti eno ye industry erimu buli kika kya buli muntu. Ekituufu. Empisa tebaziyigiriza. Otandikidde mabega. Okay. Empisa tebaziyigiriza. Aba muntu nga yakula nezo empisa ze. Kubeera n'abaana eka n'obatendeka n'obakuza era ne mubaamu oyo omufu. Kimama. So omuntu alina okukyuka nga ye ng'omuntu. Sigenda mugamba nti ngenda nsomesa ababooda empisa nedda. Abaddaasaba teeka libagulengako omusango. Okusoma. Mu kusomesa kuno okuliyo twakitaddeko nnyo amaanyi. N'okunaabako n'okuba abayonjo n'obutavumavuma bantu n'okuwa ekitiibwa bakasitoma kuba bantu bakukola nabo ku kkubo kyo bakitaddeko nnyo amaanyi. N'agamba nti bodaboda zipakinga buli wamu nja kituusa eri KCCA kuba buvunaanyizibwa wa KCCA kulaba nga baba wa parking balina okuteeka piki zaabwe. Ali munaluweera agambye mbu obeerako koonomanya ekiddo wekiri omulaba tayagala bamuteteeganya ayagala wali awali ekiddo babamuliirako ove newalala yonna mubiveeko. Munosanga omusiikale omu naafubutuka mu kasiko n'abuukayo nagamba sasula. Tamanyi mutuufu gwe ava mu ofiisi yo. Ekituufu kiri nti mu mateeka tebakkirizibwa dipulinga musirikale omu ku kkubo. Mu mateeka kikyamu. Naye buli kitundu ky'otambulira mu kirimu eriya ossi. Nsaba ebintu bino tuleme kulinda nga fande Nampiima. Buli kitundu kirina ossi. Kitwale eri ossi gwe kikwatako. Atereze ekitundu kye oba DPC oba ossi station be batwala abasirikale abo bolaba ku kkubo mu kitundu ekyo ky'oba olimu. Oba si kyonna for to informing kuba buli musikale aba n'erinnya ku uniform. Sobolo kikwasaganya. Sadati agamba mbulwaki gavumenti tusasula emisolo mingi teddiza ku bantu n'ezimba amasomero. Nja kuyita gwe kikwata kajje wanannyonnyole lwaki kyo tekinkwatako nze nga nze Nampiima. Taata Bianca Emaganjo agambye nti yasasula ekipapula kya 2016 ayagadde ayambibwa alemereddwa wandike ennamba eno. Tata Bianca okutte kalamu n'olupapula akyanoonya naye nsuubira abifunye. Nyiga ku ssimu yo kwennyini. 078 7 93 260 078 7 93
260 kinsindikire ku WhatsApp yange nsobola okuyamba nganze kuba kirabika okooye musajja wattu bw'abagamba yagenda eri bekikwatako n'agenda emirundi 3 that is a disappointment kuba papa ino kikolako lwaki nti obuzibu bwagenda nga ne buva mu banka ne bayingiza data atamakinga kati system yaffe bagizimanga ekyo kyonna bwe kiba tekyefaanana exact tekikolako tegeeza nti omwami ono ekipapula ekihanginga mu URA kati nze nja kisabumitinga bakikoleko kive ku mmotoka ye kati eyo namba yange eri ku WhatsApp kisindike bambi oyambibwe Setaba Grace agambye nti tujja bu spotlights ku mmotoka neri emmotoka ezijja nga matala tega competing na matala ga mmotoka ndala ekitegeeza nti tewagenda mu driving school kwiga vuga mmotoka bwe tuba tuvuga emmotoka nosinkana emmotoka endala olina okusala amataala ate gwe amaaso galina kuba ku boneti ya mmotoka yo si mu mmotoka ya muntu mulala kuli mu maaso tegeeza nti bw'otegera engeri gye bavugira ku mataala tusobola afuna buzibu ku luguudo nekye sigenda kweyama wano nga mpulira kukumugamba nti spotlight egenda sigala ku mmotoka gwe bw'oba owulira nti eno kategori y'emmotoka terina ttaala lyeweetaaga buli emmotoka erina ettaala lyeweetaaga kubanga tetwetaaga mataala gakanyo ku kubo nedda etaala ejja kwa kafuulu nga terya kuva mu maaso bwesinkana kuva mu maaso asala amataala ekitegeeza nti bano basinkana mu kkubo tebamanyi kozesa mataala ku kkubo yensonga lwaki gasigala gamukuba mu fuulu mufo ky'okuvugira ku ddiimu bambi mukwano gwange mama Jawhara ng'olabye ne bakukasuka mu kkubo ate bwe bakola omwana wa boda kasita kusuula tayimirira kyeŋŋamba abantu weebeereremu omuntu bamuvuga n'atendewalirwa ensi ne mukwata nabuka ku mmotoka mmotoka olumuyitako boda tayimirira omuntu olugwa boda tayimirira katulina okwebereramu ngaffe naye bambi agende alope omusango bw'obajjukira namba ya piki ejja kukwatibwa asobole okuyambibwa tulabe nga bambi ataasibwa mu kintu kino kuba kituufu yafunye akabenje alina okuyambibwa mukazi wattu kankuweeyo no yekka tusiibule Pal FM hello ane networka mala netutimawa hello akotoseeko afande obudde bundiridde mpinga ebigambo kasemba yakatale kekosiibula omulungi akulaba akuwuliriza tuyina office mu traffic ekola ku basirikale bange bemweweesa ssente zammwe ku kkubo nga tennabagaana ne mmala ne mbagamba mbu baalidde enguzi mulekere okuwa abasirikale bange ssente ku kkubo ate ne mubawayiriza mbu baalidde enguzi bo lwaki tebazigaana ate mba nkuwadde oba ozijja mu nsawo ate bwe nkuwa ekitali olumala ng'ogamba mbu nno nkusabye enguzi nga tegwompadde kati kyenjagala kiri kimu buli awadde omusirikale wange ssente ku kkubo nkusaba nti ngenda kutwala mu kooti ovunaanibwe n'omusirikale gwe waziwadde mwimbi sobole okulwanyisa enguzi mu ggwanga ate namba eri 078 85 75 8 enamba erimeka 0788 55 enamba eyo bw'ogikubako oyo yavunaanyizibwa ku mpisa z'abasirikale ku kkubo ekitegeeza mukwano gwange ali ayambibwa oyo omusirikale bajja kujja bamukwate mu ddakiika emu kitegeeza ali ku luguudo nga si waalina okuba kiva nti omusanzeewo yekka balina kukola 2 3 gurupu si muntu omu kati omusika yenna akunyigira ku kkubo leeta ssente sasula wano leeta kino eyo y'ennamba gy'oba okubako oyambibwe mwebale nnyo mwebalire ddala mulekere okuwa abasirikale bange enguzi tuvuge bulungi tugenda mu happy new year amanyifu abasiraamu tetucelebratinga bintu bino naye happy new year n'ogiraba gy'ogendamu teri kuma biriro byammwe temugeze muteka ebipiira byammwe mu kkubo abo bokka be bakkiriza okuba fireworks bagenda ozikuba bw'oba tebakuwadde lukusa togeza n'okwata dduumu eka soka ebibeera n'otandika okukwata obusasi n'otulisatulisa ojja kukwatibwa ze nkubuulira tubiveeko tetugezesa nga tugenda mu mwaka guno omujja gwe tugenda okuyingiramu ennaku zibulako 2-3 naye ennaku ezo zikutwala notaguyingiramu olina okuba n'obuvunaanyizibwa ng'okukola emirimu eweeka gy'okolera ku mulimu n'enkozesa y'ekkubo ng'oddeeka kuba ffenna
tutambuza ebigere ku kkubo omulundi gumu genda va motwa ngogula ekintu bakutomere tegeeza nti sawa yonna toli safe ku luguudo weeberere mbeera n'obuvunanyizibwa ku kkubo ate omwaka guno si gwe gugenda okoma tova kankwegayiridde nga 3 musigaleeka kuba abantu badda ku kkubo ne bavuga nga abalalu abantu bagwa eddalu so saagala omuntu akuba eggaali akuwetereko koona sigaleeka jaguliza mu njuyo ate temuva kababi bagenda kujja babbe ebintu eka bufuluma mu nyunga n'ekibbi kiyingira kati mbasaba Allah bankuumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hajati Farida Nampima yakomekereza programu y'omwaka 2022 ku programu ey'abakyala bazira takumira mpera bankuumire muyingira omwaka 2023 mu bulungi tusabwe kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusinkanye mu mwaka 2023 omupya nga tuli balamu tuli mirembe